Libadde ssanjerere ku mbuga enkulu Bulange Mengo nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongoza abaami ab'amagombolola. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga wano wasabidde abalidde obwami okuba n'obuvunaanyizibwa saako okuweereza n'obwesimbu. Kasita obeera ng'okola mu nnambika nga minisita bw'agyogedde Oweekitiibwa Mpanga emirimu ogiyisa mu mitendera Mengo otumanyisa naye ng'oyita mu mitendera baluwa oziwandiikidde omwami ow'essaza omuwadde alipoota omwami ow'essaza baluwa ajja kuzituusa w'abaminisita abaminisita bajja kutubuulira ng'oli mwerufu mwesimbu onyweredde kabakawo ojja kuba onyweredde ku mulamwa era ojja kusobola okukola obulungi emirimu. Yeebazizza abamasaza abawummudde olw'obuweereza obulungi bwe boolesezza eri obwakabaka. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka yandagira okubeebaza ennyo era tugenda kubakwasa ebbaluwa ezibasiima. Tubeebaza olw'okwagala kitaffe, tubeebaza n'olw'okwagala Buganda yonna awamu. Ye Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa David Mpanga abawadde amagezi okuweereza n'obwesimbu n'okugoberera emitendera gy'abakulembeze ababali waggulu basobole okwewala okugwa mu nsobi. Omwami omulyaza amaanyi omulimba talina muntu gwasobola kukulembera kubanga abantu kyebaba bamulabamu kibeera kirala ku ekyo kimusuubiramu. Kigambo mpisa kintu kikulu nnyo kubanga ekigambo ekikuva mu kamwa bwe kibeera nti tekikwatagana na bikolwa byo ekigambo oba oyogeddemu kamwerere. Tubasaba mukulembeze bikolo. Ku lwa gavumenti ez'ebitundu, Minisita wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki naye n'asaba abatongole obutatwala buweereza ng'obuddu wabula omulimu gw'okuyitiimula Obuganda era nga tebasaanidde kulinda gavumenti y'e Mengo okubaako ne kye bakola ekyenkulaakulana. Obwami bwammwe obukulu nnyo ole n'obuweereza obulungi tufeeyo nnyo okugoberera emitendera gy'obukulembeze nga mwamuka waggulu ate era nga mukkirira wansi era n'okukunga ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Bano kati basigalidde kweyanza bwami eri Ssaabasajja Kabaka.